Ggwe anonya Lubaale amagezi gaagano eri wenna anoonya okutereeza empewo oba abonaabona olwa Lubaale oba alwana okwetereeza mu nsi naye nga omaze okukitegeera nti Lubaale yannuma, Lubaale yannonda, Lubaale andiko, Lubaale ammanja oba empewo zimmanja. Ndeese magezi ebyokulabirako bw'obivaako ng'ogenda ku wangatto. Ekibuuzo ekisooka, Katonda kye ki? Era Katonda y'ani? Katonda mwoyo mwereere oguli buli wantu wonna era nga gutulaba. Emyoyo kye ki? Emyoyo ze zimalayika eziyambako Mukama Katonda okutambuza ensi. Omwoyo kye ki? Omwoyo kye kintu ekyaweebwa buli muntu mu nsi wano. Amadiini galina kye gayita omwoyo omutuukirivu. Ffe ate mu buwangwa neno tuga nti omwoyo ogutuukiridde, bo bakiyita omwoyo omutuukirivu, ate ffe tuga nti omwoyo ogutuukiridde. Njawulo ki eri wakati wa mwoyo omutuukirivu ne sitaani? Sitaani myoyo, n'obwakatonda myoyo. Oyawula ddi sitaani ku myoyo? Eri abo bagamba nti Lubaale ye sitaani. Sitaani gy'emyoyo egiba nga gikuwesa okukujjanga ku mulamwa okukuzzanga ku kifu. Okitegedde? Ye sitaani. Sitaani akulowoozesa nti ogenda kubba wali oluku olutwala lufumbisa emmere. Sitaani akulowoozesa nti ekyo kitali kikyo kisoboka bulungi nnyo okufuuka ekikyo. Sitaani akulowoozesa nti naawe osobola okuba nga gundi ne bw'oba tokoze. Era sitaani asobola okulowoozesa nti bw'oyita mu kkubo ly'okugenda n'omenya ennyumba ye osobola okufuuka nga ye. Sitaani akulowoozesa nti ebintu by'olaba bisobola okubeera ebibyo, ekivaamu otandika kubba, kutta, kuloga. Ye sitaani. Kyokka ate Lubaale agamba ekitali kikyo tokitunuuliranga, wabula noonyanga bunoonya oyo yakikola atya. Lubaale agamba nti kola nnyo oba kola ng'omuddu olye ng'omwami. Lubaale agamba atya nti tokozesanga ekintu ekitali kikyo. Lubaale akuyigiriza atya nti bw'olabanga ssente ng'oli azisudde tozirinnyako bulinnya, muyite ozimuwe. Lubaale akukuutira nti nyiikiranga nnyo okusaba ku byoto bye oba mu mbuga ze, nga osaba nnyo emyoyo emibi obutajja mu bulamu bwo okusibirwa ewala ddala bakusembereza emyoyo gy'abajjajja b'emirambulukufu, emizadde era emiwabuzi. Oyo ye Lubaale. Kati obanga Lubaale sitaani, nga Lubaale sitaani, kati bw'oba olaba bifaanana, era lwaki mu Lubaale osaba emyoyo emibi okudda ku bbali, emyoyo emizadde gikwambale, kuba ye essaala esabibwa. Okitegedde? Mu Lubaale. Kati gwanoonya Lubaale nkukuutira ki? Nsoose kwogera ku bwa Katonda. Mu buwangwa tumuyita Ddunda liiso ddene, Ddunda Namugereka, liiso ddene kiwa mirembe, liiso ddene oyo Ttonda, ye Ttonda eyatonda ensi eno. Abazungu bamuyita God, Abawarabu bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kusiramu baga nti Allah tagattikibwako kirala. Bo naako bakwongerako nti Allah oyo nannyini buyinza, nannyini bitonde atagattikibwako kirala. Okitegedde? Bo bwe bati bwe bagamba. Kyokka ate nga Allah yennyini atagattikibwako kirala yayatula n'akamwa ke mu byawandiikibwa nti atalita kitaawe ne nnyina talimmanya, gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi. Jjukira amuwadde ekyo ye Katonda, naye n'ayatula nti gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi era amagezi mwe gasookera, era bw'otali mutya tulimmanya, ly'ekkubo okummanya, kuba gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi. Obusiraamu ne bugaa nti Allah nannyini bitonde, nannyini kugereka, tagattikibwako kirala, Allah ali bwa namunigina. Okitegedde? Ebirala byonna by'ogenda mu bibeera bya shiriki. Kati oyo naye n'abeera nga naye tafunye kubuulirirwa kumala okuddayo okwetegereza ebyawandiikibwa mu bitabo, kubanga omuzadde amagezi mwe gasookera, atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, ly'ekkubo okummanya. Gwe mpadde obwakatonda obw'oku nsi kye ki? Omuzadde kye ki?
omuzadde okuva lwe yabeerawo mwe muva ki? Lwaki n'omusiraamu yeekaza ng'ali mu kusaala nga naye akimanyi nti Lubaale amuluma oba empewo zimuluma ne yeekaza n'abeera ng'asaba busabi mbwe ebindiko binveeko ng'abisindiikiriza wala era n'awunzika nga tabiwangudde. Oli n'akubuuza nti mwoyo ki ogwo ogutatya Katonda? Lwaki okeera n'osaala naye ng'ekiro ate oloota birala, oloota bya ntiisa, ofuna ebizibu, abaana bo bafa bya ngeri. Lwaki oba tosaba n'osaala n'ogobawo ebintu ebyo mu bulamu bwo? Lwaki? Mwoyo ki ogwo gutatya Katonda? Omwoyo ogwo lwaki tegutya Katonda? Gwe mwoyo guyitibwa Lubaale, gwe mwoyo gw'ekika. Bwe guba ng'omwoyo ogwo tegutya Katonda, ani yaguwa obuyinza ku lubereberye? Yali Mukama Katonda yennyini. Yagamba lyekkubo okummanya ye muzadde. Kati lyekkubo okummanya gwe omuzadde okitegeeramu ki? Gwe omwana okitegeeramu ki? Bw'abanga taatawo ne nnyoko lyekkubo okumanya Katonda okitegeeramu ki? Genda okwate taatawo akuwa olugoye olutwalire Katonda oba mu kyaki, oba olina by'olina okumanya ebifa emabega waabwe, ennyuma waabwe. Maama yavaawa, maama azaalwani, maama alina ekika n'obukojja bwe n'obukojja bwa kitaawe. Taata yaani? Taata alina ekika n'obukojja bwe n'obukojja bwa nnyina. Ge matabi omuzadde mwava balyoke bakubangewo, balyoke bakuzaale. Kye kintu kibayita Lubaale. Omuzadde lyekkubo okummanya, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Omuzadde atali mutya talimmanya, atali mutya. Kati ogenda keera enkya owe bano abazadde, oluusi beekwanira mu kirabu, oluusi beesanga ku mirimu, oluusi mu woofiisi ne beefunyisa olubuto, oluusi bayaaye. Ogenda bajjamu ki? Omuzadde kye ki? Ani yaweebwa obuyinza bw'ettonde nti muzadde? Ani yaweebwa jjiinizi ezitonda omuntu nti muzadde? Omuzadde Katonda. Kati omuzadde wabanga Katonda, omuzadde omutegeerera wa? Omuzadde mugazi ki? Lujegere ki mw'otuka okulabira kitaawo ne nnyoko? Olujegere olwo lwavaawa? Muleke kubeera babuyabuya mwe muva ekintu mpewo. Okitegedde? Twogedde ebintu bino ne twatika n'emimiro, naye abantu mujjemu mufune amagezi agagoba enswera ku bye. Ensi eno si kuleekaana, ensi eno si kuwuliriza muntu aleekaana. Amatu gano mugegendereze nnyo nga gawuliriza ebigambo. Ebigambo ebimu bibajja ku mulamwa, ebyawandiikibwa byennyini biri mu bitabo byabwe. Omuzadde lyekkubo okummanya. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Bwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, amagezi mwe gasookera, kitegeeza bw'otaddaka toba na magezi mu nsi muno. Bw'otamanya bifaka toba na magezi mu nsi muno. Ebigambo biri mu kitabo, ebitabo ebitukuvu, ebitabo eby'Evvanjiri, ebiragaano ebikadde, Kurani entukuvu. Ebigambo ebyo mwe biri, mugende mu bitaganjule mujja bisangamu. Omuzadde amagezi mwe gasookera. Kati mwe gasookera ludda wa? Kitegeeza olina okudda eka okufuna amagezi. Omuntu eyasuula eka, omuntu atategeddeka mu nsi tosobola kuba na magezi. Amagezi ge twogerako sigana amasome, amagezi amazaale, amagezi agakutuusa ku buwanguzi, amagezi agakutuusa okulowooza nti ku nsi kuno tuliko nga kimera, ku nsi kuno tuli kyewuuwo. Amagezi, waliwo amagezi amasome n'amagezi ageeka. Amagezi ageeka gakugaana okutta munno, amagezi ageeka gakugaana okuwaayiriza, amagezi ageeka gakugaana okuyisa obubi munno, gakugaana effutwa, gakugaana enge, efitina, gakugaana obukyayi. Ge magezi ageeka. Kati abantu abasinga batambulira ku magezi masome, amagezi geeka baagakyawa. Baagakyawa batya? Kwe kusuula ennono. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya. Kitaawo ne nnyoko be baani? Bwe bujjajja n'obujjajja mwe muva ekiggwa ky'ekika. Mwafukamiranga wa ku mirembe giri nga gwe tonnabaawo? Ekiggwa kyakolanga mulimu ki? Ekiggwa kyakuŋŋaanyanga abantu ne bafuna okumanyagana. Ekitegeeza ne bawandiika abaana mu bitabo ne beemanya. Muganda waffe yawasizza abakazi ne babaleeta, empewo ne zibafuuwako. Kibayita empewo z'ekiko okufuuwako. Empewo ezitalinngula, ezitasuubulwa, ezitagulwa, ezitajingibwa, ezitakolebwa bukolebwa, wabula ozaalwa ozisangawo. Empewo zinnansangwa. Ye muzadde, mwe muva ekintu lujegere. Buli muntu yaweebwa omwoyo ku nsi ogumukuuma era gw'atambula nagwo. Abantu bwe bagenda bafa, emyoyo egyo gyekuŋŋaanya. Okitegedde? Gyekuŋŋaanya ne gigamba nti muteekewo ekiggwa ekyawamu, era emyoyo gye gisigala gibalwanirira. Omuntu ku nsi yaweebwa omwoyo, abantu baaweebwa emyoyo, buli kika kirimu emyoyo. Famire erina emyoyo egigikuuma, omuntu alina emyoyo ogumukuuma. Eddiini ebagamba malayika n'ekomaawo. Lwaki eddiini ekugamba nti olina malayika yo enkuumi etambula naawe? Lwaki tekugamba nti mwenna ng'ekika nga mwegasse mulina malayika ezibakuuma? Lwaki ako eddiini tekoogerako? Lwaki eddiini eyogera ku malayika emu ekuuma ggwe omuntu,
bakugamba buli muntu Katonda yamuwa malayika ye. Lwaki eddiini tegatta ekika negamba nti famire yeewammwe erina malayika ezigikuuma enkuumi? Kati malayika bw'ozigatta kyeki? Mwe muva emyoyo ginnansangwa, emyoyo gy'ekika gye gyavangamu ne gikola ekiggwa okusobola okukuuma bazzukulu baagyo nga bali wamu, okusobola okubakumaakumanga, okukwatagananga, okubeera ab'omukwano, okulyanga mu kamu. Okitegedde? Kyekiggwa ekyavangamu okumanyagana. Katulwayo ne bwemutegeka okumanyagana nga gali mu maka ga gundi, okumanyagana muvaamu mwekyaye, muvaamu muyombye, muvaamu mukoze entalo, muvaamu mwerayira sikyadda wa gundi gwonoga. Kwe kumanyagana okuliwo ensangi zino. Okumanyagana tekwatuulanga mu maka g'abalya mmere, okumanyagana tekwatuulanga mu maka ga jjajjammwe, tekwatuulanga mu maka ga kitammwe, tegaatuulanga mu bantu. Okumanyagana kwatuulanga mu biggwa, kyabanga kiggwa, mwabanga n'ekiggwa mugatta. Ekiggwa kibaamu empagi eyitibwa omuzzaŋŋanda. Omuzzaŋŋanda mulala n'empagi eteekebwa mu kiggwa kyammwe ebeera ya musambya. Kuba bwe nayogera omuzzaŋŋanda mujja gamba ate mulangira, ate nga batugamba empagi zibeera za misambya. No, wabula mannya gaayo. Empagi y'ekiggwa gubeera musambya. Omusambya guyina amannya mangi, ogwo nga guteekeddwamu. Guyitibwa omununula, guyitibwa omuzzaŋŋanda, guyitibwa bakulu mpagi, okwesigamizibwa ensonga. Okitegedde? Ge mannya agatudde mu musambya. Bwe twogera omuzzaŋŋanda tetutegeeza guli omusasa nti gwe bateeka mu kasubi. Nedda. Ekiggwa eyo y'empagi yakuŋŋaanyanga abantu, empagi mukuŋŋaanya, empagi musembeze, empagi mugatta, empagi muzzaŋŋanda gwe musambya ogwo, empagi mununula. Okitegedde? Kati bakatonda tuyina babiri. Tuyina Katonda ddala, Omukatuliki amuyita Katonda paatiri. Katonda ddala atudde mu mwoyo gwo gutakirika mulala, ye Katonda ddala. Ne tuba ne Katonda owookubiri, ye muzadde ow'oku nsi. Katonda owookubiri tumumanyira wa? Katonda owookubiri tumumanya tutaddewo ekiggwa ky'ekika. Kyabangawo, abantu abamu mwewusa naye nga byabangawo mubyogerako, mwabikyawa, mwabifuula ebya sitaani olw'amadiini okubawussa. Okitegedde? Ekiggwa kyabangawo, ekiggwa nga kyekigatta abantu. Katulwalira abaana tebakyakolagana ne bwe mbeera mwayonka ku bbeere limu. Abaana buli omu akola bibye, buli omu akola bimunyumira, buli omu akola bimusanyusa. Abaana buli omu ayogerera munne amafuukule, ne bwe mukuŋŋaana omukwano teguwangaala. Bwe mukuŋŋaana mu maka ga kitammwe, buli omu abuuza ku munne katono nga yeegendera, buli omu afa ku nda ye. Katulwalira abantu tebakyalira baana ba bannaabwe, oba muganda wammwe mwavumuleka n'afa n'abaana be, naye nga luli emabegako mwabanga n'empagi mukuŋŋaanya eyabakuŋŋaanyanga muzzaŋŋanda, ne mumanyagana ne mubeera nga ba mukwano, nga mwesitula ne ku mukono, mwekwata ku mukono, mwesitula. Ali obubi n'ayambibwako ali obulungi. Katulwaliro buli omu alowooza bandaaye, bafamire ye. Tewakyali muntu kati asobola kulerera ku muntu mwana. Obujja n'efitina n'enge, emitima egyekko, be baana baliwo olwaleero. Obulogo, obutaagaliza, okulaba muganda wo ng'alina emmotoka, n'okuba emimiro, n'otamwagala, bw'ajja tomubuuza, bw'omubuuza lwakuba naakola ntyo, olw'okuba nti muli baaluganda, naye nga ku mutima tomwagala. Bo lwaki bali bulungi, ffe lwaki tubonaabona? Ebintu bwe bityo. Kati amagezi gendeesa Anoonya Lubaale alina kukola atya? Okitegedde? Gwe omuntu wenna ng'omanyi nti empewo zaakulonda nga tolina kyakukola, ng'era okimanyi otuddeko emyoyo, kwata ebigambo bino wammanga. First, kati nkuwa ekisumuluzo ekitereeza Lubaale, kubanga mmwe abatomusinga mumanyi nti okutereeza Lubaale kuzimba ssabo, okuteekawo nsawo, okukola biki. First ng'onootereeza Lubaale osooka kutereeza ggwe muntu, gw'omuntu. Era ensonga lwaki olwaleero muteekawo ensawo, ebibbo bya Lubaale, ensumbi, endege, mafumu, ntuula, biki, masabo, muwanze amayembe, mugawanze. Abantu balina amayembe ye waka bagawanze, balina amasabo, bataddemu ebintu, makeesi, mulimu balongo, simanyi balongo ba kinene, balongo ba ku kika biki, mubiwanze, mwongedde kukaaba na kubonaabona na kwongera kukaddiwa. Naye mukwatenga nnyo ebigambo byaffe bye tubasomesa. Omuntu anaanoonya Lubaale, Lubaale atandikira wa? Okitegedde? Anaanoonya Lubaale olina kutandikira wa? Bw'oba ogenda okwewola mu bbanka bakusindika ku erosi wansi ku kyalo. Bw'oba onoolaba DC ng'olina by'osaba waggulu ku disitulikiti, bagamba leeta ebbaluwa y'erosi. Onoobaako ky'okola, bakutuma endagamuntu, endagabutondi. Chairman akola endagamuntu, ate naawe oba n'endagamuntu zino ze mwewandiisa jjo. Okitegedde? Kati anoonya Lubaale endagamuntu y'eri ludda wa? Ekwanjula mu myoyo nega nti
ono atuukiridde. Twayogedde ku mwoyo gw'obwa Katonda ne twogera ku myoyo ne twogera ku mwoyo gw'omuntu ate ne twogera ku myoyo gy'ekika. Mutukwate bulungi mutuwulirize ate mutuwe amatu ate mukwate nnyo bye twogera mubivaako nga mugenda kuwangatto. Omanye abantu bawana amatu gatambula gawuliriza buli kimu naye nawe osobola okutula ku buli n'ogamba ekituufu kye ki. Okitegedde? Muleke kunoonya Lubaale muwawa, muleke kufa kutambula olw'okuba Lubaale annuma, muleke kunoonya Lubaale olw'okuba nina ebizibu, leka kunoonya Lubaale olw'okuba amaka gambula, leka kunoonya Lubaale olw'okuba sirina maanyi ga kisajja. Lubaale leka munoonyeza kizibu. Lubaale munoonye ng'omunoonyesa omwoyo ogumwagala nga tomunoonya olw'okuba olina ekizibu. Bw'onoonya Lubaale olw'okuba olina ekizibu togenda muwangula. Noonya Lubaale ng'ogenze kunoonya Lubaale nga weewaddeyo ate otegeere Lubaale kye ki. Lubaale gwaddira tereeza Lubaale ayinza kubonaabona kyenkana ki kubanga Lubaale ekkubo ffunda. Okitegedde? Kati omuntu anoonya Lubaale first bw'oba ng'obadde n'amaka ewaka, Lubaale tasobola kutereera ng'ewaka mwerumaaluma. Bw'oba onootereeza Lubaale ng'oli musajja, kakasa nga mukyalawo mukolagana ng'era muli ba mukwano. Bw'oba onoonya Lubaale ng'oli musajja ng'ewaka mubeera mu ntalo, Lubaale tayinza kutereera kubanga omukazi yavaako okukola amaka. Omukazi yavaako okukola amakka ga Lubaale aba mukazi. Omukazi yeebaka wansi ku kitanda n'atunula waggulu, amaaso ge ne gatunula waggulu, agago ne gatunula wansi. Omusajja okola kyakutonda nga weebase ku mukazi. Omukazi amaaso ge gakkibwamu obwa ssewamala. Omukazi amaaso ge gateeka omwana ekyo kyaliba. Omukazi atunula mu bwa ssewamala, omusajja otunula mu bwa Katonda. Obwa Katonda buli wansi. Ekimera kyonna n'ekyetondeka kyonna kiva wansi ku ttaka era bwe kigenda waggulu kidda mu ttaka. Buli ekiwanvuwa kidda mu ttaka. Ettaka lye nannyini kiramu kyonna ku nsi wano ate ettaka lye limeze ekintu ekirala era lye litonda buli kimu. Obwa Katonda bwadda wansi. Kati omusajja otunula wansi mu bwa Katonda era n'omusiraamu bw'abagamba nti Katonda munene ekyenyi akiteeka wansi. Obwa Katonda buli wansi oba waggulu bulimu bwa ssewamala, bulimu bulamuzi. Kati omusajja bw'aba atonda akasolo akatunuza wansi ne feesi ye etunula wansi n'amaaso ge gatunula wansi n'atonda omuzimu, omuzimu n'agufuuka mu mukazi. Omukazi amaaso ge gatunula mu bwa ssewamala waggulu. Omukazi yakola amakka ga Lubaale. Okitegedde? Omukazi yafuula omwana kyaliba n'ebirimubeerako na buli kimu. Era bw'oba onoosamira Lubaale basooka okugamba nti sooka oteeke ekitiibwa mu maama wo kubanga singa yakutuulira tetulina kwe twanditudde. Era omuntu atategeera bukojja bwe tasobola kusamirira Lubaale n'amutuusa. Era bwe mbeera ne maama wammwe nga mwagenza okusamira gwe musooka okubikka ne mumuwa ekibbo ne mumubikka n'eggomesi oba olubugo ne mumuwa n'ekibbo ne muteekamu ne ssente ne mwebaza abakulu abaabazaala. Bwe bukulu bw'omuzadde. Okitegedde? Kati omuntu yenna anoonya Lubaale tandikira wansi. Bw'oba ng'oli mufumbo, amaka gammwe galina okuba nga gakolagana nga gassa kimu. Omukyala gw'olina ewaka yali mu kutonda ensi empya enkyegenda okutuulako ebintu by'ogenda okusamira ggwe taata. Omuzadde omukazi ali mu kuzaala baana. Abaana enkya be bagenda okutuulwako ebintu by'oli mu kunoonya. Mukitegeera? Njagala basomesa ekintu kye bayita Lubaale mukimanye okuva ku ntandikwa. Tonoonya Lubaale ng'ewaka musiiba mwekuba. Tajja kutereera. Noonya Lubaale ng'ewaka mukkanya nga mussa kimu. Ekyokubiri, noonya Lubaale ng'emmeeme eyo nnungi. Noonya Lubaale ng'omwoyo gwo mulongoofu. Noonya Lubaale ng'oyagaliza. Noonya Lubaale ng'okimanyi nti muntu munno, muntu nga ggwe. Noonya Lubaale nga toba na bukyayi, nga tokuuma busungu. Noonya Lubaale nga toba na bukuku. Noonya Lubaale ng'osonyiwa. Tonoonya Lubaale nga neiba ku mulirwano temukkaanya, okuggyako neiba ng'akulwanyisa ebintu nga ggwe osinga omusanga ebyo biwulirwa. Kubanga Lubaale akugamba nti kitaawo bw'aliba takuwagidde oli muleka n'otambula n'ensi n'ogenda n'otutereeza. Ekyo tokyerabira. Neiba asobola okubeerawo ng'akuyigganya buyigganya kwagaliza kufa. Ebyo biwulirwa. Naye ate waliwo ebintuntu eby'ekito nga bitono nnyo ebikyankalanya abafumbo nga bye biri ne ku neiba nga bitono nnyo. Neiba omukwatirwa bukwatibwa bujja olw'okuba alina emmotoka, olw'okuba afumbiza, olw'okuba ewe tewaggwa bagenyi, olw'okuba ewe tewaggwa ttooke, olw'okuba ewe tewaggwa nsawo y'amanda mu nsonda. Kati waliwo obuntuntu ng'obufu ebyo bye twogerako. Wabula tetuli ku ono neiba akuloga, neiba omubi, neiba omukyamu, neiba atalinanika nedda. Si bwe twogerako. Twogera ku neiba nga ekituufu ekibatabula bw'okinoonyereza tekiriiwo nnyo, nga weeronda oba nga naye yeeronda kati nga temwebuuza.
bakugamba bulijjo ng'onootereza Lubaale nti omuntu alaga nti yakukyawa naye nga tomuyinako buzibu bw'omusanga mubuuze. Okitegedde? Kati oba olina okuba n'omwoyo ogusonyiwa. Baneiba bakukola bubi basonyiwe, genda otambuze Lubaale. Sonyiwa omuntu akusumbuwa ng'onootereza Lubaale. Tokuuma busungu. Sonyiwa brother wo yakusobya, sonyiwa sister wo yakusobya. Gw'ayinza okuba takwagala ng'era bw'akusanga atunula eri, gw'omutima gwo gumusonyiwe ng'onootereza Lubaale, gumusonyiwe. Musonyiwe abantu ababakoze ebibi ng'omanyi nti onoonya mpewo. Sonyiwa omuntu akoze ekibi. Gw'oba asigadde akukyawa, gw'omutima gwo gusumulule, musonyiwe. Genda otereze Lubaale, Lubaale ajja kutereera. Tubagambye sinziira mu maka, sinziira ku bantu b'oyita nabo, sinziira ku bantu b'owangaaliramu, bonna bowulira nti wakuuma obukuku bwabwe ku mutima. Omutima gwo gulina okuba nga gusonyiwa, ate omutima gwo gulina okuba nga gujjukira. Omuntu anoonya empewo, mbabuulira mazima, mujja kunoonya empewo omwaka ku mwaka, naye nga Lubaale tatuula ku mmeeme eriko bukyayi. Lubaale tatuula ku mmeeme embi. Lubaale atuula ku mwoyo omulongoofu. Lubaale mwoyo gutuukiridde. Okitegedde? Lubaale tatuula ku muntu mulogo. Lubaale tatuula ku muntu atayagaliza. Lubaale tatuula ku muntu n'akalya alya yekka, n'akalya akaani atasembeza abagenyi. Era omuntu okumukakasa nti mu Lubaale ye muntu ataggwebwako bantu wuwe. Osobola okubeerawo ng'oli mwavu naye ng'abantu tebaggwa wuwo, ate nga batuula olumala okujjula ne bagenda, olumala okulya emmere nga bagenda. Kati ng'omanya nti Lubaale wo yalyanga n'abantu, yasembezanga abantu, waabeeranga jjajjawo tewaggwanga bagenyi. Kati ng'omanya nti oli muzzaŋŋanda, oli musembeze, oli mulezi, oli muzadde. Amaka g'aba Lubaale agasinga obungi abantu babeera bagajjamu bokka watali nsonga. Obwana bubeera bwereetawo nnyo, bubeera bwetuuzaawo nnyo. Abantu abatalina buyambi babeera beereetawo nnyo. Abantu babeera bakusaba nnyo ate nga naawe oli mwavu. Kati bwe weemanyako embeera eyo, olina okuba nga omwoyo gwo mulongoofu, nga gwagaliza, nga tegukyawa, nga tegukuuma bukuku, nga gusonyiwa. Omuntu eyakusobya oba omuntu bwe mwayomba ne mutabukako, naye ng'olaba ensonga ntono nnyo, omwoyo gwo gulina okuba nga gusonyiwa, gw'omutima gwo ne gumusonyiwa, era nga bw'omutuukako omubuuza waakiri atunula eri, naye nga gw'omubuuza. Omulubaale obeera musiru okuva lwe watandika okweyoleka nti ndiko empewo. Obeera musiru paka. Omulubaale omusiru yawangula ensonga, omulubaale omugezigezi tawangula nsonga. So nga tebaga nti Lubaale tatuula ku musiru, Lubaale bwongo, Lubaale alina okutuulako ng'oli mugezi. Magezi ki? Sigana amagezi ag'ebyekisiru, wabula amagezi ag'okwefumiitiriza Lubaale gayogerako nti Lubaale tatuula ku musiru. Omuntu eyeefumiitiriza olina okuba ng'oli mugezi, so si yawula omugezi n'okwegeziwaza. Okitegedde? Omuntu eyeefuula eyeegeziwaza tawangula nsonga. Omuntu eyeefuula amanyi nga talina kye yategedde nga taggusanga tawangula nsonga. Omuntu afuna okwebuuzabuuza ennyo mu Lubaale atuuka ekiseera n'asobya. Omuntu awuliriza ennyo ebigambo by'abantu atuuka ekiseera n'asobya. Omuntu atajjukira buyambi bwamuweebwa atuuka ekiseera n'asobya Lubaale era n'amulema. Kati ngenda kudda ku bantu abenjera ku basawo, abantu abazunga ku basawo. Okedde enkya ovudde ewuwo, bakulagiridde ku musawo, omusawo si yakuyise. Kati ndi ku basawo ba kinnansi. Wakati w'abasawo b'ekinnansi n'abazzukulu b'ensi abavumiridde nnyo abasawo bwenkanidde awo, kubanga ffe tubafuna mu mbiri zaffe bangi era batumenyera abasawo bangi. N'omubuuza, kubanga nze omuntu ntula naye ne mmubuuza, mwatandika mutya n'omusawo oyo? Nakugamba omusawo oyo yankolera ensawo, nankolera ekibbo, bampa ekyogo n'enkinaaba. Omusawo oyo yantwalako ne mu lusozi lw'Egindi. Naye mulangira, omusawo oli akola gwa kunziba bubbi. Omusawo Lubaale wange amulemye okutereeza, omusawo oyo mufere. Naye nga bw'omubuuza ebintu bye bayiseemu, ebimu bibaddemu obuyambi. Omusawo ekyokuba nti tagenda kusobola kukukolako, naye ayina by'akoze ng'era aluubirira otereere. Abadde alwana otereere. Oluusi waliwo okukonga enjala ekuluma ne bajjula emmere n'olya nga si gwe ogiguze. Waliko ku musawo oyo nga mulina ebintu bye mukola, omusawo oyo n'akwata 2,000 ze n'azikuwa. Wali tolina sente zikuzaamu, omusawo oyo n'akuwa transport n'oddayo ewammwe. Okitegedde? Olina ebintu bye wamulaajaniramu, oluusi ebimu nga byetagamu obuyambi, ng'oluusi tolina sente za kyogo. N'alagira bakuwe eddagala eryo olinaaba olisasula. Kati abantu abasinga obungi mwefumiitirize nga tonnaba kuvuma muntu,
lowooza olunaku lwasooka okutuula naye, olunaku lwasooka okuba naye, mwateesa biki ku ntandikwa? Bye mwateesa yabikola? Bw'abanga yabikola mugjeeko omusango ogambe nti nze ndiko ekizibu ekinene, nze nali sisoboka kutereezebwa, naye ebintu bye nagamba omusawo yakola. Sente ze yansaba yali takolera bwiriiri, yali alina ozinsaba, yakola. Naye nze mugazi, nze muwanvu, nze munene, nze muzito, yannemererwa. Oli bwakulemererwa tekitegeeza nti mufere. Abasawo mubagenzemu nga balinyisa emmando, baliko ddungu, baliko kawumpuli, baliko amayembe, baliko muwanga. N'otuukawo empewo ne zirinnya ku mutwe nga bwe ziringa ebintu bye si byakujinga nga Lubaale wali era nga yamuwanga. Naye ggwe kizibu. Abantu mwawukanya emyaliriro. Olajja kulagirira ku musawo nga ye yagendayo yatereera. Okitegedde? Si buli atererera ewantu nti ne munna ajja kuterererawo. Abasawo balina amaanyi gabwe we gakoma. Okitegedde? Galina we gatuuka ne we gakoma. Omumpi wakoma wakwata. Kati ojja kgenda ku musawo ng'omwaliro gwo guli mu bwa ttonda, guli mu bwa ggulu ddene. Ogende ku musawo ng'asamirira emyoyo emizaale egyazaalwa omukazi bwe buzaale. Kati osuubidde agenda kukolamu ki? Talina kyagenda kukolaku. Talina kyagenda kukolamu eri nsonga zo. Oloota oli mu ggulu, oloota olaba zimalayika, oloota bamalayika baliko ebiwawaatiro, oloota babiikira Maaliya. Lubaale watudde mu bwa ttonda, Lubaale watudde mu bwa ggulu, ozungidde ku musawo. Omusawo akoze ekisoboka buli kimu akikoze, agambe gula effumu liri tulikwase, agambe gula ekifundikwa tukikwase, gula olwesibyo tulikusibe, agambe kuma ku kyoto wali, gula ekita ky'omwenge. Omusawo ali mu kukola akutetenkanya alabe nti ovaamu, kuba ogenza okutuuka mu mbuga ye ng'okaba bwava emirimu gifudde. Kati omusawo maze naye emyezi 2 emirimu gyongera kufa. Ate omusango oguzizza ku ye nti okuva ne nagenda ku musawo ebintu byayongera kufa. Kumbe ggwe kizibu, Lubaale ayongera kukula. Omusawo si yaviiriddeko emirimu gy'okwongera okufa. Ggwe kizibu. Ensonga zongera kukula, Lubaale ayongera kweyerula, amaanyi gwongera kukula. Kati omusawo sente ze yakusaba oba 4,000 n'ogenda ng'omwogerako ng'omusawo bwe yakubba, bwe yakufera. Naye nga ggwe kizibu, ebintu byo bigazi, biwanvu, wantu wookyamye tebajja bisobola. Okitegedde? Ate omusawo okumanya kwe kumulaga kyono Lubaale yamuluma nja mukolaku. Kati mulimu abasawo abamu nga tajja kumanya oba tajja kusobola. Abasawo abamu weebali. Era bw'onootuukawo mugambe sikola emirimu gyafa, amaka gasaanawo, omusajja njagala yadduka, ng'omusawo tajja kumanya nti tajja kusobola kukolera. Omusawo ng'era ajja kutandika ajjiyo omwesa akukebera alabe ekikusumbuwa. Okitegedde? Akulabe nti olinamu ebizibu, bakufumbira eddagala ly'okunywa, olina ekintu ekikutuula mu lubuto, ekikutambulira mu lubuto, omusawo ategedde olabika olimu eddogo. Bakuwadde eddagala ly'okunywa, bakuwadde ery'okunaaba, omusawo maze naye emyezi 2 akuwadde ekibba, akuwadde olubuga, akuwadde ekkanzu, akuwadde effumu. Otuuse wako ebintu biganya okutereera. Otuuse wako emirimu gyongera kufa. Kati oddidde omusawo ogamba nti alabika byeyankolera bye byongera emirimu okufa. So kumbe Lubaale ago ge madaala ge. Kewagenda ku musawo oyo n'abaako byakola, waliwo ate ebimu ebyasituka. Kati Lubaale ayongera kukula na kugaziwa na kuwanvuwa, ensonga zongedde okuwanvuwa. Mulwadde alumye ejjiiko. Kati otandise okuteeka katabo ku musawo. Musawo yanziba, omusawo oyo mufere, tombulira musawo oyo namugendako siina kye nafunamu. Kumbe Lubaale we yasituka busitusike walinnya ku musawo oyo. Talina buzibu, yaluubirira ofeere bulungi, naye omusawo nga tasobola kukola ku mwaliiro gwo. Kati ebintu ebisinga mu bigendereremu enjawulo. Kati Lubaale alemera ku ki? Kati otuuka ogenda ku musawo omulala, oganya okusiima omusawo gy'ovudde, oganya okwefumiitiriza nti teyali mubi, wabula teyali mubi, wabula yagezaako n'alemererwa. Kati otuuse ku musawo omulala, omulaze ng'oli bwali omufere, omulaze nga bw'ogenda okuwonera ewoono. Omusawo naye akubye mu ngalo, kubanga abasawo b'ennaku zino tebaagala bannaabwe. Abasawo b'ennaku zino omulwadde bw'ajja ng'avumirira omusawo gy'avudde, ono omusawo akuba bukubi mu ngalo, kubanga ye bamutendereza bandagiridde wano eri gye nvudde bafere. Nono omusawo akuba bukubi mu ngalo ng'agamba era wanaye mujja kubbibwa nnyo. Kati oyo abadde ajja kukolako ki? Kati oyo alina ky'amanyi. Oyo talina wadde akazimu akabibibi, ye musawo. Kyokka n'omulwadde gwe bagamba asirise naye ayongera kukuba ntoli.
kyokka ng'omulwadde omusawo agambye talina wadde akazimu akabibi ku mutwe, kyokka omulwadde bulijjo obaddeyo nga bamuwanga balinnya ku mutwe. Kati omusawo atandise okuvumirira munne kuba ggwe obireese naawe okkiriza. Kati osuubidde omusawo oyo ogenda muggyamu ki? Ogenda muggyamu kalungi ki? Okitegedde? Njagala okuutira abantu b'ensi abalwadde ng'onoonya Lubaale ng'onoonya kutereera. Bw'owuliranga omuntu ne bw'abeera nga ku mutimbagano kuno nga mu kulaga nti atereeza Lubaale awalampira ku mulala, tokyamanga. Mbakubiriza era mbakuutira era mbasaba mbagambye ava ku bigambo bino genda kuwangatto. Bw'owuliranga omuntu yenna ng'akulaga nti kino nkimanyi, naye ng'okulaga nti kino nkimanyi alinnyira ku mulala ng'asooka kuba ng'avumirira omulala, ne bw'oli kyamayo emirundi kakadde tosobola kutereera. First omuzzukulu olina okuba nga oli wa mmeme ennongoofu, n'omusawo gy'olaze alina okuba nga omutima gwe mulongoofu. Omusawo anaatereeza abantu abeera Lubaale atuula ku mmeme nga nnongoofu, omutima omulungi ogutalina bukyayi, ogutawalana, ogwagaliza. Okitegedde? Omusawo alina okuba nga ayagaliza. Omusawo alina okuba nga atunula mu ngatto ze. Omusawo alina okuba nga amaaso ge tegatunula walala. Omusawo olina okwaniriza omulwadde ng'omwaniriza mu bubwo nga weetengeredde, ne ky'ogenda omukolako kye weekakasa ye musawo. Bw'okyamanga ku musawo nga by'agenda okukolera beesi, asooka kwogera ku basawo banne ku kyalo okwo. Nkuwagaabuwa siibula, tosula, tosiibawo. Aba talina kyajja kukolera. Omusawo anaakukolako alina okuba nga yeetengeredde. Omusawo anaakukolako ye musawo gw'oloopera, omusawo gy'ova n'akugamba ebyo maama bireke. Okitegedde? Bw'oba ozze wano tunuulira kye ngenda okukolera, oyo ye musawo. Abasawo abatuufu bali bameka mu Uganda wano? Abasawo bali bameka asobola okwetengerera n'akola ku muzzukulu ng'amukola ku bimuleese nga tataddeemu banne? Bali bameka? Okitegedde? Omusawo omutuufu ye musawo asobola okukyaza omulwadde, omulwadde n'avuma gy'abadde, omusawo n'amugamba maama oba taata, nkusaba ebyeyo bireke, ndeka nkole kye nteekeddwa okukola, ndeka nkole ekikuleese. Basawo bameka balina eyo lo? Abasawo abasinga bakola ebintu nga balaga abalwadde bano nti babamatire, nti bakola nnyo. Omusawo alina kusooka kukuba katabo ku munne. Okitegedde? Abasawo abamu alina kusooka kukuba katabo ku munne, ono omulwadde amatire. Era omusawo asooka kutangaaza n'agamba olaba oyo gundi, ne gundi yagendayo n'afiirayo. Olaba oyo gundi sya kati bagundi bagendayo baafuna booki. Olaba oyo gundi yabba gundi obukadde 8. Kitegedde? Nze neewunya n'abasawo, kyokka ate ne kuona avumirira ogenda okuwunzika ng'osaasaanyirizaawo obukadde 7. Kati ne weebuuza ekituufu kye ki? Mu ntandikwa yavumirira oli ng'abbako abantu ssente. Ono woolaze ne yeefuula omuntu ye atali ku ssente, ogenda okuwunzika ng'ate obukadde 7 oba 6 nawe obutaddewo. Kati ku lasiti ng'ebintu biganye okutereera ne weebuuza nzaani. Okitegedde? Omuntu obanga otambula ku musawo, otambulanga n'emmeeme ennongoofu, omutima omulongoofu, obukyayi n'enge, effitina n'obukyayi. Omuntu anoonya Lubaale talina kuba nabyo. Ekyo kisumuluzo kye mbawadde. Lubaale talya nguzi. Lubaale tatuula ku muntu nga musassalala. Omuntu omusassalala taliwangula Lubaale. Omuntu ayogerere munne. Omuntu amala okukuba ku munne akatabo ayitewo, ne bw'aliko tasobola kufuna mirembe mu nsi. Ensi esigala emukuba, ensi esigala emusumbuwa, ensi esigala emutawaanya. Omuntu alimirira ng'aliko emyoyo talirongoka mu nsi. Omuntu amala okulimirira omulala tasobola kutereera. Omuntu omulimirizi ebibye tebivaamu buli budde, aba ayita mu kubonaabona mu kusoomoozebwa. Okitegedde? Bwe njogera okulimirira musobola okukitegeera. Ye muntu atayagaliza oli mulala. Ye muntu akola ekintu ekikye ng'alina kumala kuzimbira ku mulala ddaala. Omuntu omutuufu bw'amanya nti aliko emyoyo
alina okwetengerera n'akola ekintu mu bubwe obwa namunigina nga yeetengeredde nga tammala kuwa byakulabirako ku banne. Okitegedde abantu abajja mu lubiri waffe muntujulira nze njagala ojjo ŋŋambi nti mbadde wa musawo gundi naye ngenza okulaba ebintu nga binsobedde kale tugezezzaako ne tukola naye ate Lubaale alina byandaga birala biki awo nkuwulira era mba musanyufu nnyo nga nkukolako kubanga omukululo gy'ovudde gwe gumpa ekyokukola kubanga omusawo gy'ovudde ayinza okuba alinako akatundu ke yakolako nga ke yali alina okukomako. Okitegedde kati ogenda okujja ewaffe ng'eddaala erimu omusawo yalikolako nga nange nzannya n'akwagala ngenda okuwa kalagala nange nnyongera kulamya naye nnyongera kulamya waliwo yakifuubaanira. Kati abantu ababuyabuya b'ensi tebamanyi nti buli gyayita waliwo akantu kajjayo. Waliwo famire zigenda ku basawo nga Lubaale yali yagaana okwogera ne mutuuka ku musawo n'akola emikolo egy'okwaza Lubaale wadde nga Lubaale oyo wa luberebere nga tajja kutererera mu mbuga eyo. Kuba si buli woolaga woofunira ekirungi nti baba bajja kumalako ne Lubaalewo. Eriyo Lubaale omuwanvu ng'atudde ku butonde ali ku luberebere ali ku ssooka. Kati ne mutambula nga famire nga babalagiridde ku musawo. Omusawo n'ategeka emikolo egy'okuyita Lubaale egy'okwaza Lubaale. Omusawo n'akola emikolo gyonna n'akola sayansi w'emizimu gyammwe ne gijja. Ne mulaba ku jjajja muwe ensonga ne mulaba amayembe ne mulaba ddungu ne mulaba mukasa. Kyokka Lubaale avuddeyo naye tagenda kutererera waawo omusawo alabika munafumu. Okitegedde naye eyo sitepu gye mutuuseeko omusawo agikoze era agituukirizza naye ng'ebirala tagenda kweyongerayo nabyo. Kati jjajja mwatuuka abawa obubaka abagamba tuveewo wano omusawo ono tajja tusobola full stop tayongedde byakulabirako takoze eki musamiriddewo empewo zivuddeyo kati akaseera kayiseewo oluusi mumaze nga wiiki singa 3 muganda wamumu afuna ekiroto naloose omusajja azze n'aŋŋamba nti ewantu we muli jjajja tagenda kweyongerayo na nsonga zaffe. Kati muganda wammwe abatuuza ababuuliramu mufuna obukyayi mugaane bannange jjajja oyo atumalidde ebiseera ku nsi kuno. Abasawo teboogera mazima kale ssente zaffe zaatututteko naye mazima ddala omusajja oyo taswala n'atuggyako akakadde ne tumala ebiseera nga tukuba eŋŋoma kyokka ne bajjajja nabo bazibu bajjajja ne batatubuulira nti omusawo tajja tukolako. Ndowooza olabye kwe kwogera by'otamanyi gy'ova tomanyi ne gy'olaga tomanyi ne wooli tomanyi. Tomanyi nti omusawo oyo ye yakoze ku kintu ekyajjeyo Lubaale ke yabadde alina okukola kokka ku Lubaale tajja kweyongerayo na birala. Kati otandise okulanduka otandise omunyiigidde. Okitegedde alina bye yabakolako yabawa ku mmere ye ne mugirya yabagamba obukadde 2 ne mwegayirira n'abasalirako n'abagamba njagala emitwalo kale 60 n'agamba ke mbayambe mubadde mwogera mubadde museka mubadde muyita mwenna mubadde bakulusegere ogenze ku musawo omulala otuuseyo towadde ensonga oganye okwogera nti twagenda ku musawo oyo Lubaale nga tayogera nga talinya ku mitwe oganye okibuulira omusawo omugambye tubaddekewo omusawo gye tubadde naye nga mufere. Kati osuubidde omusawo oyo gwoyogererako ebintu ebyo nga tomaze byefumiitirizaako agenda kukolako ki? Tagenda kutereeza. Lubaale talya nguzi gyova waba nga wabaddewo emyoyo giri kimu emyoyo gya Luganda tusamira omusambwa gumu bw'otasiimwa mu myoyo gy'obadde ne bw'olikola otya. Tulinako abantu be tukoledde ebirungi tulinako abantu abalidde naffe tulinako abantu be tugabanyizza ku ssente tulinako abantu be tuyambye mu bulamu tulinako abantu be tuyambyeko mu ntabaalo tulinako abantu be tugulidde ku bikalu betugulidde ku bintu abantu betuyambyeko mu kulya mu kunywa mu kubeerawo ne mu bulamu bwa bulijjo ne malwaliro mu bujjanjabi mu ki obajjanjaba munono oli n'alwalira ewuwo betuyambyeko mu ddagala mu ki mu bulamu mu kwambala mu kulya mu kukola ki ebintu ebyenjawulo afiiriddwa waabwe takyalina ssente kumuyambako mu biki ŋŋendaka sirina ssente biki tulina abantu betubeereddewo n'owulira omuntu ng'avaamu ekigambo omutima gwo n'owulira nga gukaaba kale waakiri yandikukyaye naye ate n'abako byasirikira. Okitegedde n'abako waakoma mu kwogera. Okitegedde waliwo abantu abayambiddwa bangi abakulembeze bangi nga bayambye ku bantu bakutte ku bantu kabeere kabaka mutebi
nga waliwo abantu abayiseko mu ngalo zo oluusi yasomera ku ssente z'emmengo okitegedde yasomera ku basale n'atuukayo ne yeefuula n'adda ku ludda oluvumirira obwakabaka naye nga yasomera ku basale mengo mwe bali abantu bangi nnyo abeefudde okitegedde bwe tudda mu zi gavumenti mwe bali abantu bangi nnyo abatandise ne ba pulezidenti ng'olwaleero ate boogera birala bwe tudda ku sayidi z'opposition side mwe bali abantu nga batambudde n'oludda oluvuganya gavumenti nga babasitudde ne babayamba ne babatuusa mu palamenti olwaleero nga beefudde okitegedde buli ludda lukaaba ne abantu babi omuntu omubi tawangula mu nsi muno omuntu omubi ensi yeggwaawo okitegedde bw'oba osazeewo kubeera ku ludda lw'opposition side oluvuganya gavumenti nga ye munno ddala abeere munno bw'oba osazeewo okubeera ng'oli ku ludda lwa gavumenti enfuze gavumenti ey'owakati nga ye munno ng'ojjukira gye muvudde abe munno ddala bw'oba osazeewo okubeera nti gavumenti y'emmengo yankwasizaako kakasa nti aba munno ddala ne bwe muba mwawukanye sigala ng'oba kuwokoma mu kwogera kitegedde bw'omanya nti nakusembezaako nakuwako ku birungi nakuwako ku kyokulya nakuyambako wano nakuwako kasente nga wakozesako kasente kange ebintu ebyenjawulo bwe bityo kitegedde bw'osanga omubi ng'abadde ayogera ku muntu oyo obaako ne wookoma ebintu ebimuwuunawo buwuunyi okitegedde mubeerenga n'okujjukira mujjukire emikululo mujjukire gye muyise jjukire yakukwatirako oli ne waba yakuwa nusu bibiri nga siggwe bikoze okusigala ng'omusiima ekitukuumidde mu myoyo okubeera ng'emyoyo gibeerawo ng'embuga zibeerawo embiri zibeerawo kwe kubeera tulina abantu abazi batukwatirako ku intaneti kuno oli naakuwaayo 5,000 oli mutwalo newabaawo yakuwa akakadde oli akuwa omutwalo oluusi mulina bye mukola okitegedde sigala ng'osiima omuntu akuwadde akakadde ate ng'omusiima kimu n'akuwadde 5,000 kubaza ayina omukazi yalina epeesa erimu yalitwala okuliwaayo ng'ekiweebwayo n'asiimibwa nnyo okusinga omusajja omugagga eyatoola ku byobugagga bye n'abitoolako quotas nga tabituuse wadde wakati mukama katonda yasiima nnyo omukazi ono awaddeyo epeesa erimu kati nekino ekintu bwe kiri oli atoola 5,000 banusu kakaga nga kaayina naye nga omutima mwatooledde guzitowa okwenkanankana omuntu akuwadde akakadde naye ng'oli atodde omutwalo gumu atodde 15,000 atodde nusu kakaga nga kaalina omutima omwoyo mwakuweeredde gwenkanankana omuntu akuwadde akakadde kati abantu abo bonna n'obeebaza kimu n'obagamba mwebale naye mwe abantu abatambula omuwawa tufunye abantu bangi abavudde ku basawo ab'enjawulo naye nga singa oddeyo ku musawo oyo n'omubuuza nti wayite utya ne gundi oyo mu bbanga liwamala naye musawo ajja kukaaba n'amaziga nga kituufu ebintu ebimu balina gye baalaga ng'omusawo nga yamwongererako ne transport yamuwanga ekyokulya yajja talina mwasirizi yajja munaku bw'afunye ekkubo byayisemu byonna n'abyerabira tulina abantu bangi nnyo abatukabya amaziga abatukosezza ennyo emitima fale tubuddamya abantu bangi nnyo mu lubiri okitegedde bangi mu lubiri betubuddamiza bangi ng'oli azze ensi eweddeyo ensi ekomye luusi oli Lubaale amulumye takyalina na renti gwasasula kayumba n'akaggala ng'obulamu bwe busigadde wuwo n'omukolakolako n'afuna ekkubo n'afuna ekitangala n'addamu amagezi agagoba enswera ku bbi olugafuna bw'ati byonna bye muyiseemu n'olunaku lwe mwasooka okusinkana n'ebigambo ki bye mwayogera na biki by'omuyambyeko by'omukwatiddeko n'akamere kaalidde byonna byerabira okitegedde anaatereeza Lubaale omukululo omuntu agenda okutereeza Lubaale ogenda mutereeza oti emmeme erina okuba nga nnongoofu ng'ejjukira nga yeebaza jjukiramu bw'obadde ogera ne gundi jjukiramu ebigambo bye mwogera ng'oli mu mbuga y'omuntu oyo abasawo mubajjeko erinnya ebbyo abasawo balina emmandwa zaabwe abasawo baawanga emmandwa zaabwe abasawo wadde tukyogera lunye nti Lubaale w'olubereberye goberera bubaka naye ekikututte ku musawo w'okyamye kibaddewo otuuseewo omusawo tetuganya olubereberye lukulumu olina kugoberera bubaka omusawo akulagudde akkubi omusa akoze eki naye ebintu byakuyisizaamu gwoloza omutima gw'abadde agenderera kuziika oba kutta musawo yabadde agenderera oterere naye lwakuba yeesanze takusobodde kati mukwesanga nga takusobodde si musango tambula nga buli gy'ovudde sigala ng'osiima abantu b'oyiseemu ago ge madaala g'omuntu okutuuka ku buwanguzi abantu abasinga abajjudde empalaniraako abajjudde obukyaya abogerera bannabo amafuukula aboogera ebintu batamaze kwefumiitirizaako abatayina kkomo mu bigambo bye boogera ne bye bafulumya
mbabuulira mazima temulina kye mugenda kungula mu nsi muno. Mugenda kunoonya empewo nga zibula, mugenda kunoonya empewo nga zibabuzaabuza zigenda bawanga obubaka obutagguka. Mugenda kukola Lubaale, mukole Lubaale nga tagguka mu linnya lya bajjajjaffe, abantu abavumirira abasawo, abantu abeetegese okujjanga mu lubiri naye ng'ovumirira gy'obadde. Ewaffe temujja, tolisala, tojja, totawaana. Kwaffe bwe tukizuula obulungi, abantu abasinga batambuza bukyayi ku nsi. Abantu beetamwatamwadde, abantu Lubaale yabalumalumadda beenyiye, bantu kye basanga kiboogera n'amukoledde akalungi. Abalubaale babanga balala, Abalubaale tebasiima. N'Omulubaale gwe wagulira ku kiteeteeyi atuuka ewantu n'abanga atayambala ku lugoye lwo. Ffe tufuna Abalubaale bangi nga n'olugoye lwayambala taluyina. Omulubaale yenna ne bw'olimukolera akalungi tali kasiima, naye Omulubaale atasiima bintu bimukoleddwa byonna. Omulubaale ne bw'anoonya empewo, jjajjawo ali kuloosa bingi, olibiteeka mu nkola, olirabiranga ku butagguka, olirabiranga ku butatereera, olirabiranga ku vulugu, olirabiranga buli kyokola kyoddamu, lwa nsonga yakuba nti ekkubo gy'ova tolirongoosa. Buli lw'okwata olweyo ng'oyera mu mbuga y'omusawo oba ng'oyera mu lubiri, olweyo lutegeeza kwekwera ebisasiro mu makubo go gonna gy'ovudde ne gy'olaga ne w'oyo olwaleero. Ge makulu g'okuyonja embuga, abantu abalondalonda ebisasiro mu mbuga z'abasawo okwera okukola ki, kubanga ogwo mweso. Kye kitundu ekisooka omuntu okuyonja obulamu bwe n'okuyonja Lubaale. Okwera mu mbuga, okulabibwa kyafu n'oyonjaawo, okitegedde, okwetereeza kye kitundu. Amakulu g'olweyo mugamanyi, amakulu g'olweyo gayera we wayita. Bw'oba oyera mu mbuga ewantu awo obeera oyitawo, ate obeera ogenda kuddamu okuyitawo, era w'obeera oyita. Ge makulu g'okwera mu mbuga za Lubaale. Kati abamu beera mu mbuga za Lubaale naye nga tebamanyi kye bategeeza. Okwera ekkubo kwe kulongoosa ekkubo gy'ovudde ne w'oli kati ne gy'olaga. Okuleka ekkubo nga lyerufu, okuleka ekkubo nga ddungi. Eriyo abantu abasonyiwala nga batusanze, nga yakwogerako ebigambo n'obimanya, n'amanya nti wamanya, n'omusanga n'asonyiwala. Bw'osonyiwala ku muntu eyakuyamba Lubaale wo omusuubira kukulamula atya? Mwogere ebintu ebitakusanze gundi n'owulira nsonyi, n'owulira kuswala. Yogera ebintu ebiraga nti ne bwe ndisanga gundi kye njogedde siri kyejjusa. Yannyamba, kino kye njogera mazima. Okitegedde? Eriyo ebintu abantu bye mutateekeddwa kwogerako n'okuwuunaku, ng'oli ne bw'osanga omulabe wa gundi waakiri wuunawo buwuunya ogambe oyatandikawo okugamba mwattu nno gundi oyo mubi. Bannange mubi? Bannange. Okitegedde? Obaako ebintu by'olina ku mutima nga gwe tosaanidde kumwogerako. Olayinza okubagamba nti gundi oyo mubi ng'alina empalana naye, naye ng'ate ogenda kuyingira mu mpalana gy'otamanyiiko mutwe n'amagulu. Abantu muddemu amagezi agagoba enswera ku by'abantu mubeere bagezi. Anaatereeza Lubaale. Lubaale atuula ku mmemme ennongoofu, emmeeme esonyiwa. Oli waba yakukolera ku birungi n'akusobya olwaleero, ekisobyo kyakusobezza olwaleero musonyiwe. Oleme kwonoona nkolagana gye mubadde nayo. Abantu baawukana bulijjo. Omukazi ava mu maka n'anoba, omukazi wava mu maka n'anoba, alina ebintu by'alina okujjukira nti omusajja oyo mumaze naye emyaka 4. Tuzze tuteesa alina byankoledde, alina byabadde awo abeeka, maama taata alina byabadde ayambeeka. Naye obusiru bwaffe bwe butwawudde, tuganye okukwatagana. Okitegedde? Oluusi ebitukyankalanyiza byaffe tuganye obiteesaaku. Kati bw'onoba leka kufuula musajja ono bulere. Naawe omukazi omusajja ng'oyawukanye ne mukazi wo, leka kudda eri gye bamuzaala oba ku bantu be otandike okufuula mukazi wo obulere, omuswazeswaze nga gw'obadde teweebakako, ate ng'omulinamu n'abaana. Abasajja bamumuswaza abakazi ne mulyoka mubaweebuula ne babeera nga be mubadde tebeebakako, ate ng'abadde mukazi wo wammaka. N'abakazi bwe mutyo n'onoba n'otandika abantu ba famire yo, omusajja ba famire yo, n'ofuula omusajja obuzinazina ng'abadde takwebakako, nga bulijjo abadde tamunyumirwa, abadde tamuwoomerwa, ate nga bulijjo badde osinda wonna n'otunula nga kaddole, n'otunula nga katyuni, amaaso ne gakyuka n'ogazuula, wonna n'otuuka okufaanana ng'ogusolo. Muli mu buliri, olaga owoomerwa, onyumirwa, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Bulijjo otunula nga guddole, muli mu buliri, bunyongeramu oza nyongeramu biki, ne mutuuka okukyankalanira ebintu byammwe eby'ekisirusiru ebya wano okumpi, n'ogenda n'omufuula obulere mu bantu, naye nga bulijjo muyambagana, bulijjo akuyambye, bulijjo akuwoomerwa omuwoomerwa. Kitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno abantu abasinga obungi ng'onootereeza Lubaale, beera nga n'emmeeme esonyiwa,
omanye ate omuntu wakwatanga mistake omanye obuzibu buno buvudde ludda wa. Emmeme jjukira gy'ovudde. Okitegedde omuntu bw'okyalanga ewantu ne bakuwa essowaani y'emmere nga si ggwe wagiguze okubeera nga ng'ogijjukira. Ebirungi 100 abantu b'ennaku zino omuntu gw'okolera ebirungi 100 ekibi kimu kimumala obbiziika nakugerera mafuukuule. Okitegedde abantu abatukyalira nga mwogerera abasawo abafuukuule tuba tetujja basobola batereeza kuba kyoyogerera oli enkya kyogenda otwogerera. Abantu mutambule n'emmeeme eyeerabira gye muvudde. Mutambule n'emmeeme jjukira by'oyiseemu ne gw'ovudde naye emabega. Tambula n'emmeeme jjukira akalungi ke yakuwaako. Tambula n'emmeeme jjukira bye wayitamu. Bw'oba ofunyeyo ekisobyo kimu kiteeke ku mpagi, beera musiru. Ogambe naye wadde kino ekintu kiriwo ekitinewo ekitine gundi oyo yankwatirako. Wadde tufunye obutakkaanya naye mu kino yannyamba. Wadde tufunye obutakkaanya naye yanzija ku emu nantuusa ku 3. Okitegedde wadde tufunye obutakkaanya naye bye mmanyi n'okumanya kwe nnina yali gundi oyo. Eriyo abantu olwaleero abayimiriddewo kumanya kwaffe naye nga tebatwogerera birungi. Eriyo abantu abayimiriddewo olwaleero ng'asobola n'okukola ku muntu ekintu ne kirama naye nga bwe yali tannakufuna yali takisobola naye nga kati olwaleero akisobola naye nga tasobola kujjukira na kumanya nti olwaleero standard kwendabira ebintu yali mulangira oba yali gundi. Okitegedde abantu abasinga obungi bwe munaaba nga temujjukira gye muva ebiseera by'omu maaso si birungi. Abantu bagenda babonaabona mpola kagenderere nga batereeza ebintu tebivaamu nga bakola ebintu tebivaamu. Manyi Lubaale alimba nnyo wano omuntu ng'akyalina ebigambo. Lubaale alimba nnyo wano omuntu ng'akyalina amaanyi. Lubaale alimba nnyo wano omuntu ng'akyalina emikwano akyafuna baaseka nabo biki. Omanyi Lubaale muzibu nnyo mu kulimba naddala katuntundu kabamweyana. Lubaale talya nguzi, Lubaale teyeefuula. Lubaale alimbalimba nnyo wano omuntu nassa obubaka obulungi, nassa obubaka obumugumya, nassa obubaka obumuzzaamu amaanyi. Lubaale n'akolembalemba naye nga Lubaale talya nguzi, Lubaale ng'agamba olaba wakyawa mukwano gwaffe. Olaba wakyawa omuntu ono tolifuna muntu gw'oyagala mu nsi. Olaba okyawa omuntu bw'ati ne bw'ati ku bintu bye mwayitamu tolifuna gw'oyagala, tolifuna akwagala. Kati Lubaale wo ye n'abeera ng'akimanyi. Lubaale yajja kutuuka ekiseera akukomye, ojja kutuuka okome. Ne kati emisango ajjo nga bw'ogimanyi. Omuntu waba omusiru giba misiru. Omuntu we giba ne kigimugaanye oba omuntu singa gimusomesa n'afuna amagezi agagoba enswera ku bbi ne yeesiruwaza ng'era emisango agigendera mu kwesiruwaza kwe nga gitandika omugumya gimusuusuta gimuwa obubaka obulungi biki biki naye ojjukira gy'ovudde biki bye muyiseemu. Ekibi ekitono ekikunyiiza lwaki kibikka ebirungi 100. Jjukira bwe mwabanga muteesa, jjukira bye mwayitamu, jjukira bye yakuyambamu omuntu oyo. Okitegedde yakwatako ku ssente enkalu ebintu bwe bityo. Kati ebintu byonna bye njogera bifumbekedde mu bantu mmwe Abalubaale. Ebintu byonna bye nsomesaako bifumbekedde mu basawo ab'ekinnansi abali mu mbuga ez'enjawulo nga bamenyefe emitima bakaaba, emitima gikaaba. Olw'abantu abamu be bakwatiddeko be bayambyeko oli n'atuuka nga musawo n'omusanga musabule ng'akolima n'agamba ne gundi n'ayogera bw'ati kale teyandibadde gundi. Oyinza okusanga omusawo ng'agamba wabula bannange abantu bakumazisa okuyamba. Olaba gundi kati ayogera bw'ati. Abasawo musobola okunjulira kyekifa ewammwe, kyekifa ku bannabyabufuzi, kyekifa ku bantu ab'amaanyi. Waliwo abantu abayambye ku bantu. Eriyo abantu ababeera n'abaana ewaka nga si be babazaala. N'osanga omugagga ewaka ng'alina omwana gw'aweerera naye ng'omwana talina bw'amuyita naye nga yamusaba busabi buyambi. N'amuweerera n'amugja mu siniya 1 n'amutuusa mu siniya 4 ba siniya 6. Omwana n'amusembyayo bivumo. Naye omwana n'atabala ssente zonna omuzadde z'atadde mu ssomero ttaamu ku ttaamu kw'oteeka pocket money transport mu kkubo. Abo abaana abeefuulidde abantu ababakwatiddeko nga babatuusiza abo bayitirivu. Naye abaana abo bonna n'obasanga babonaabona. Abantu bangi nnyo bali mu kutereeza Lubaale naye nga mujjukire background zammwe. Background tezinyuma kuwuliriza. Abantu abasinga Lubaale abaluma naye nga mmwe mwamwetankuulira. Mulina abantu ababayamba ne mubasasuza bivumo. Mulina abantu ababayamba ne mubasimulizaako ebisooto.
mulina abantu ababayamba ne mubateekako bbi ne mubabijjisa olw'akantu akatono ennyo akakunyiizizza. Eri abantu abali mu kukola Lubaale nga mubadde temuli bakutereeza Lubaale, abantu abasinga mumanye Lubaale abaluma si buli aliko Lubaale nti amuluma nti empewo zimuluma nti aloota bino aloota biri. Mulimu abaloota nga bali ku bibonerezo nga bali mu kkubwa bukubwa naye nga tebamanya. Eri abantu b'osanga eyo mu mbiri naye nga Lubaale teyandimulumye byenkanidde awo, naye ng'alina abantu b'ayogerera batateekeddwa kwogerera, ng'alina okukoma mu bigambo bye byayogera, alina okubaako waakoma. Waliwo ebibooziboozi ebimu ebireetebwa emikwano nga ggwe olina kuwuunawo obuwuunyi. Toyinza kusanga abantu nga bageya nnyoko naye ng'okimanyi yakeera enkya n'akuzaala, yayita mu bulumi emyezi 9 n'akuzaala, nga bali mu kugeya nnyoko, n'oteekayo eddoboozi erigamba nti kituufu kimaama kibi, wadde nga maama wo yakuvuma, wadde nga maama wo mulina obutakkaanya, n'osanga bamugeya ne weetaba mu mboozi ezo. Ne bw'olikolota tolibeera na future, olina okubaako wookoma. Waliwo by'olina okuwuunako obuwuunyi. Maama wo yakunyiiza, wava ewaka n'ogenda ne weefumbiza, osanze abantu bali mu mugeya. Ekikazi ekyo tekitegeere, ekikazi ekyo kyetaaga kutta kuvaawo. Kasi toddamu n'ogamba nti kyoyogedde kibenga bw'ogambye, omanya nti future yo yonna efudde. Waliwo ebintu ebimu by'olina okuwuunamu, waliwo emboozi z'otalina kwegattamu, waliwo emboozi z'otalina kukulaakulanya, kubanga tomanyi lwaki abantu abo boogera ku gundi. Bayinza okuba baafuna obutakkaanya bwabwe nga balina empalana yaabwe weeva ggwe w'otamanyi. Okitegedde? N'ojja oddamu ebintu by'otateekeddwa kuddamu, jjajjaawo n'akunyigira n'akuteeka nnyo. Abamu mulina bajjajjammwe nga bo bwe twawukana nammwe bajjajjammwe basigala batusiima. Kati nga ggwe omuntu ggwe musiru nga tojjukira lunaku ki twayogera ki twateesa tutya, omuntu ono yatandika atya okundera, bwe yali andera biki ebyaliwo, yanderera ebbanga lya myaka emeka, namunyiigira ku bbanga ki? Omuntu asobola okukulerera ebbanga lya mwaka naye nga buli kimu akikuyisiza, buli kimu ofunye n'okumanya n'okutegeera ng'akuleze mu bulamu, mu bulwadde ne muki ne mu mbeera z'obuntu, ng'akuleze mwaka. N'ojja ofuna ekikunyiiza mu kifo ekyo nga kya nnaku 2 oba wiiki, ekikunyiiza ekyo ne kijja kimukwerabiza era n'obeera ng'omusabirira kufa kuvaawo. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga obungi mulina okubyegendereza. Abasawo bangi nnyo nnyo bakaaba. Nze mbabuulidde omuntu anaatereeza Lubaale olina okuba ng'osonyiwa ng'onootereeza Lubaale gwe mulamwa gwe twatandikiddeko. Amagezi gonna ge mbawadde bwe muva ku byange nga mugenda kuwangattu. Teweerabiranga omuntu gw'obaddeko naye nga weeyagala naye oseka naye. Ekibi ekimu tekikwerabizanga ebirungi 50 bye yakkolera. Bw'oba omanyi nti oli ku Lubaale ng'okuuma obukuku, ng'okuuma obukyayi, oba ng'oliko Lubaale ng'olina fitina, oba ng'oliko Lubaale nga gundi waba n'ebirungi bikuwuliza bubi, oba ng'oliko Lubaale naye ng'olimirira gundi agwe, muganda wange Lubaale muleke. Tosobola, teri muntu ajja kutereeza Lubaale atereera kukalira asembeze bantu ng'olina omutima omubi. Eriyo n'abantu nga balemererwa okukyaza abantu ewaabwe naye ng'ate Lubaale bamuyina nga n'empewo ziramula, naye ng'ate balina kumala kwogerera mbuga ndala, abali mu mbuga endala bajje ewaabwe baweze abantu, abo nabo weebali. Ekintu kiri kimu, tereeza omwoyo Lubaale akuleetera abantu. Abantu tebasika basike, abantu tebayita bayiti, abantu beereeta bokka, abantu bakyama ewantu ewateredde. Lubaale taperereza bantu, Lubaale omutuufu. Lubaale omutuufu abantu balina kukyalira bokka. Eriyo abantu abamu nga balina embuga, nga mbuga zitudde, abasawo bye mubimanyi era bibatuukako eyo, nga musawo munno naye ng'ate musawo munno ng'ayagala kusikasika abantu abatudde ewo bajje ewuwe, nga ye alina obutamanya n'obutategeera lwaki embuga ye tejjaamu bantu. Eriyo abantu abamu nga bo baalemwa okwetengerera, okutandika ekintu kibeerewo. Eriyo abantu abamu nga okubeera n'abantu baakolako alina kuba nga yabajja wantu, nga yabafuna wantu. Kati ne weebuuza ye oli abafuna, ye naye yatandika kubajja wantu. Kati gw'ogenda kukola otya okuyita mu nsi eno ng'abantu abajja ewuwo olina kubajja ku bantu? Ye bw'obanga abantu abo olina baperereza kuva wantu, bwe baba nga basasulayo ssente nga tebalina ssente, wo babeera bagenda kuteekayo ki?
oyino kuba n'obwongo obugoba enswera ku bbi nga tonnavumirira musawo omulala nga tonnagamba bantu baliyo nti mujje ewange okwetengerera okukola ekikyo okutandika ekikyo okukola entandikwa okutunula mu ngatto zo okusaba Lubaale wo okubeera Lubaale okutereeza emmeme n'omutima okuba nga tolina bukyayi okuba nga olina omutima omulungi ogwagaliza obutakuuma bukyayi obutaba na bukuku okusonyiwa emmeme erongooke Lubaale ajja kutuulako bulungi era Lubaale ajja kukolera ebyamakulu era Lubaale ajja kukolera ebikulu. So abasawo batuddeyo nga bavumirira bannaabwe nga oluusi abasawo basobola okubeera ku mitimbagano gino egya intaneti kwe tusomeseza naye ng'oli owulira mu sentensi zayogera sentensi 4 nga owuliramu akakyayi kayina ku mulala. Okitegedde? Mbakuutira abantu abaliko Lubaale bw'owuliranga omusawo yenna ng'ali ku mitimbagano okwo naye nga buli kyasomesa ayingizaamu omulala ng'alabika alina obukyayi mu byasomesa ne bw'oligenda mu maka ge tali kutereeza. Okitegedde? Lubaale yenna alina kuba ng'ateredde nga mulongoofu, Lubaale w'omusawo ne Lubaale wo akyamye ku musawo. Ku mwembi bwe kubeerako Lubaale atateredde ng'omwoyo gw'omuzzukulu mukyamu tugambe gwe akyamyewo ng'omwoyo gwo mubi, omusawo oyo tayinza kukusobola kukutereeza ne bw'ali kunamira paapa. Bw'akyamye ku mbuga eyo bw'oba ng'omwoyo gwo mulungi ng'omwoyo gw'omusawo mubi ne bw'oli kunamira paapa omusawo oyo tasobola kukutereeza wadde okukolerayo ekintu ekimu. Ebyo byonna mubiyige. Bw'owuliranga omuntu ng'amala kwonoona mulala n'amala n'akugamba nti nze ebyo mbimanyi mbikola bulungi naye ng'asoose kwonoona mulala, tokyamanga. Ebyo biseera byo by'omala, biseera byo by'otta, ssente zo z'otta, obudde bwo bw'oyonoona. Ng'omusawo asoose kwogerera mulala n'amala n'akugamba nze kale ekyo nkisobola naye ng'asoose kusiiga mulala nziro. Bw'okyamewo omusawo oyo obeera muwumba tuutu oba mu buyabuya. Mukyame ku basawo abeetengeredde mu kwogera. Abasawo bangi ne ku mitimbagano ku bangi, abasawo b'ekinnansi abasajja n'abakazi bangi abeetengeredde mu njogera zaabwe, abeetengeredde mu kwogera. Omusawo yenna yeetengeredde mu kwogera yenna abaako ne kyamanya abaako ne kyasobola. Omusawo asomesa ng'asomeseza ku bukyayi aba talina kyamanyi, aba talina kyasobola era aba talina magezi go, aba alimba mu byakola kubanga aba talina maanyi, amaanyi aba agajja ku balala. Omusawo yenna ng'asooka kuvumirira mulala tokyamanga. Mukyamanga ku basawo abeetengeredde mu kwogera, abeetengeredde mu bibakola, n'otuuka ku musawo nga ye emikolo gyonna gy'agenda okukolera tamala kuwalampa mulala, nga yeetengeredde kyakola akyekakasa, tamala kukubira bifaananyi, tamala kusigira bufaananyi nti olaba gundi oyo, kale olaba gundi oyo, kale olaba gundi oyo, oyo okeeranga nnyo okukwata nsawo y'okusiibula kugenda. Omusawo bw'abanga ng'amala kwogerera basawo banne, keera ng'okwata ensawo yo genda. Omusawo ayogerera basawo banne. Kino mbakuutidde nga mbasibirira entanda. Mu mbuga yonna bw'obeerangamu ng'omusawo amala kwogerera musawo munne, ng'omusawo amala kwogerera musawo, eno nkusibiridde entanda ojja kubeerawo, ojja kumalirawo ebiseera talina gy'ali kuggusa, talina gy'ali kutuusa. Omusawo yenna nga mu kamwa ke mulimu omusawo omulala. Babeera balina empalana, babeera balina obukyayi. Omuntu oyo aba alina obukyayi, omuntu oyo aba akola empalana, omuntu oyo emmeme yo teba ntuufu. Omulubaale omutuufu ye mulubaale atakuuma busungu. Omulubaale omutuufu ye mulubaale asonyiwa. Omulubaale omutuufu y'abeera ize mu buli kintu. Omulubaale omutuufu moto ya Lubaale egamba bw'eti: eweetaaga okuyomba ndeka nkuyomberewo, eweetaaga okuloga lekera Lubaale alogewo, eweetaaga okukuba leka Lubaale akubewo, eweetaaga amaanyi lekerawo Lubaale. Bw'osanganga omuntu atalina mmoto eyo nga musawo, ng'okukola by'alina okukolera byonna mulimu ekigambo olaba gundi, olaba gundi, kale olaba bubaagundi, manya nti talina gyakwongera. Omusawo omutuufu talina nagganya mulwadde kuvumirira gy'avudde ng'ali mu mbuga ye, ye musawo omutuufu. Okitegedde?
bw'owuliranga omusawo yenna ku mitimbagano yenna nga okukola ebibye amala kuvumirira mulala oba walampira ku mulala, eri abasawo abawalampira ku balala bangi, nga alina kusooka kuwa byakulabirako abantu bagambe mwattu yalabika yakola, mwattu yalabika yasobola, totawananga kukyama. Bw'obeeranga ku musawo nga byalina okukolera teyeetengeredde kujjayo obukugu bwe, ng'asooka kusigira bufaananyi ku balala, keeranga nnyo kwata ensawo ye, tambula genda, aba talina kyagenda kukolako. Mugende nga mutugoberera nnyo okuva gye twatandikira okusomesa. Omuntu anaakola ekyo alina okuba nga yeetengeredde. Ate abazzukulu nammwe mulekerenga okuva ku basawo ne mutuleetera enziro ze mufunyeeyo. Mistake ofunyeyo mistake za mirundi 2, omusawo alina byakuyisizza mu 230. Odidde ebyo bye yakunyizizza mu 2 oluusi yakunenyezaako, oluusi yakunenyaako. Okitegedde? Oluusi mwali mwemwolerayo n'abalenzi, omusawo n'akugambako. N'ovaayo kati n'ojja ewaffe mu lubiri. N'ogamba ng'omusawo oyo bwali omubi bw'ataakusobola bw'ataategeera bintu byo bwazze ng'akufutyanka biki. Naye nga nze sitegedde buzibu bwammwe bwavudde. Wabula waliwo akantu baba bakunenyezza mwasowaganya akantu katono. Kati ate akantu ako kyalina ojja obuleete ewaffe. Oluusi omusawo alina bye yakuyambamu. Oyagala nnamule, oyagala nfune minzaani eya wano ku ngulu, naye nga simanyi gye mwava. Eri abantu be tukwatiddeko omwaka mulamba mu bulamu mu biki mu Lubaale ne mu ki mu by'omunda byonna, nga wamuyimirizaawo omwaka mulamba nga yafuna ekibi 1 mu 2. Olwaleero ng'ekibi kyabikka ebintu 100. Kale n'atereeza Lubaale olina okweyisa bw'otyo. Weewaawo abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.